twakinkolako ku muwala. Nina omukolo gwe natwala tugenda okutuuka ng'omuwala bulijjo alimba omulenzi. Omulenzi yadiringa n'omuwala nga tagendangako wasenga. Bw'agenda n'atagendako wasenga ng'ayogera n'omuwala kati omuwala ng'amuwa sisita we nga gwe boogerezeganya naye tubalindiridde ng'omulenzi asukuma ssente. Era ne ku olwo enkeera akawungeezi nga tugenda enkeera yamusindikira akakadde kamu basobole okusolovinga ebiba bisigalidde. Mpulira tugenda okutuuka wali nga tewaliwo wadde akatenti wadde akakka akanyooka naye ng'ebintu biri ku mmotoka ne betujja nabo ng'omuwala taliiwo bamaze okwambala ng'omuwala mwali mu kisenge yeggalidde nga n'abeewaka tebalina kye bamanyi. Ne bayita omuwala ne tubeerawo mu kafubo ne tugamba kale tuba bafumbe waawo batwaniririze mu ddiiro. Ate kisoboka kubanga ekyo kyokka twakulungutana kutuuka ku ssaawa 9 abatuusewo ku ssaawa nga muli awo muwuliziganya magezi tukoze tutya. Omulenzi gye yavudde eri bali mu gomesi n'amakanzu bakuba amasimu okufa abaye temutujje wano. Tutuuka akaseera ne mbagamba mbabuulire omuwala ayogere. Omulenzi yali amwagala yali tamwagala. Nagamba kyamazima nali simwagala. Simwagala nze nali mmuggyako ssente. Mba ndi awo samanya ati radio bayaseeseetuka etya negenda mu BTFM. Bandi ebigoma ebiri ku beat. Saata byali nno bigoma. Nasimukira mu kirooto kya ntiisa. Waliko omusajja bamuyita Deewo Semakula. Emaganjo. Ngagamba. Linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ogenda kuwonyezebwa ogenda kusumululwa jangu olabe Katonda byakola jangu olabe ebikulu ogenda gaggawala gwambadde omwavu obulira osiranye olemereddwa jangu Katonda agenda kukola ebikulu. Konza agambye ki ku bwavu bw'oliko omwana mulwadde omukyala ali wali ndi wa mukwano gwange nazuuka nga eddoboozi ligamba litya zuku jira keera kumacha saa zali 12 yangu kumacha sinkana omutume Deewo Semakula wane maganjo ko Holy Ghost Ministry. Anza gambye ki maganjo waveo Vabombo Road bagambe ngende omutume Deewo Semakula ova mu paaka ava mu paaka bagambe ngenda omutume Deewo Semakula onzele nogabwe sina amuwadde 10. Twasanga kanisa ekyali nansibe okumanya mwakeera kumanya twakeera noga ne wana lisiwe bigwera ngamba wano nga buli wotulwa akasalaba wali bwe kati waggulu bakateeka kumpi eddoboozi nga likyamvugira mu matu lya bugagga ngali kabalitya keera jangu olabe Mukama byakola ogenda gaggawala ogenda alaki Nengamba wano obugagga we buli. Kalinza yakulira eri e Butambala. Manyi kyakulani ewaffe e Butambala teri makanisa ago. Tegaliyo. Yo makanisa g'abalokole. Baba no batendereza. Tebaliyo. Oba bukyali olwo nga bagujuggula. Nga twesolesa akasonda aba babiri. Negwe nakedde naye nga tutuula bwe tuti. Temwasanga oba asha bali tebanatuuka bano abaggulawo baguddewo basiimudde obutebe bwabwe naye bagenda obateekako emizinga gy'ebyuma bajja bakuba ettendo nawuliranga buli kimu kye boogera nkiyina agenda ne bagamba ekyamagero kyange kiri wano era ngenda nakyo konze ati bagenda bagamba obugagga bwange buli wano konze uno obugagga buli wano nasubwa dda
mwana muzukulu wo yalokoka sabira eno ne bankubira balinga abakubira mayiti ngaizo gaba bagambye mayiti eri mu ddiiro just kukyusa bukyusa dini nenga tebayogeranga bakubye waba oli yayogeranga miranga akati oyaba yakavaako mama nakuba mwana wange chichiwokozi noga maiti eri mu ddiiro omwa mama chichekikabya banyambi walokotse muga mama bya bulimba munyako oba wakajjako ono muto wange anzirako nakuba baba alaikum salam bagambi walokotse mama mwebale mwemwe n'abatwekumiddeko wano ku Lubalusewa TV kwebaza mwaka ensuso kubanga osobola otugoberera ku Lubalusewa TV newerekereza byonna byolina newerekereza n'ensimbi ngamba MBs nosobola kubanga otugoberera wano ku Lubalusewa TV tukwebaliza ddala era twebaza ne Mukama Katonda akyatuwadde obulamu jukira ntubadde mu kisiibo ekyaba Protestanti bakatuliki n'amadini amalango jekaga ekisiramu ab'ekisiramu tukyagenda mu maaso ne sawumu tusabe Allah namwe asobole okubanga akibamazisa kuba kyemmanyi tuli mu nnaku zino 10 ezisembayo zetusulanga tusiiba zetusulanga tusaba nga twegayirira Mungu kusobola okubanga atudduukirira atulabirira atugondeza mu bibikalu bye nenga amanya aje Samuel tuli ku Lubalusewa olunaku lwaleero tuli ne Seeka tugenda kuba twogeramu ebimu ku ebyo byobadde tomanya ojja kuba omutegeera yaani yavaawa atandika ddi obwa Seeka ogenda kuba obitegeera tekabamu ensimbi aba Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School banono nga basangibwa bombo degeya so batukirira nobawo omwana bo besigise n'abaana bo basobole okubabangula mu mmangula entuufu jukira nti Islamic oba Sweet Valley dini y'obusiraamu bagikwatirako ddala omwana agenda okuvaayo ng'asobola n'okwaziina bakuyita kwaziina ng'asobola n'okwaziina asobola okusoma Quran tuyina eno mu bitabu bitukuvu tuyinamu ekitandika Seeka bakiyita batya ya saruna omwana agenda okuvaayo nga neye saruna agikuba budinda okay tukirira Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School balasangi wali bombo degeya Seeka Kirimba jali ye director w'essomero eryo CEO w'essomero eryo ajja kuba akubulya biki ebitambula enamba zaabwe ziri ku screen yaffe bango tugobere ojja kubanga obafuna bulungi nnyo mulaba teekamu ensimbi beba Luja Properties banono nga bakugu mu ttaka Luja Properties and Real Estates bakugu mu ttaka ate mu mayumba nawo bakugu bayina amayumba mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo oyagala Kira oyagala Wakiso oyagala wonna basobola kubanga bakuwa ekyenyini kyoteekeddwa okufuna ate jjukira nti mu poloti zaabwe poloti za mirembe poloti nungi teziriiko dduka batuukirire basobole okubanga bakuwa ekyenyini kyosaana okufuna Seeka tusanyusa okula. Salamu alaykum Seeka. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusa okula ku Lubalusewa TV. Nange nsansa nnyo okubasenkana. Sooka weeyanjulira abatulaba bakutegeere ate awo tulyoke emboozi egw'amakerenda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa nnyo okubaako wano ku mukutu gwa Lubalusewa TV. Njagala okwebaza mwenna muganda wange aje Samuel mikwano gyange abali ku kamera mulangira Musanje akoteeka ne mukwano gwange mukulu Katabira sanso nnyo okubasenkana na mwenna abagoberera omukutu guno mwebale nnyo okubanga mugoberera erinnya nze Abubakar Hamis Hassan Muwanguzi. Abubakar Hamis Hassan Muwanguzi. Abasiraamu nga mulina amannya amawanvu ago bwe gatyo. Amannya ago gabeerawo n'ekigendererwa. Abubakari lyerinnya lye banzaala nalyo. Hamis lye lya taata wange. Hassan lya jjajja wange. Kati erya Muwanguzi lye lyaba kitundu ky'ematugga gy'empangaali. Kuba livuze nnyo.
Seeka we bali kujja ku mukutu. Alhamdulillah. Abatulaba bandyagadde okumanya Seeka yaani avaawa yazaalibwawa ng'amanya buzoogamenya era azaalibwa baani. Nze nga bwe mbeeyanjulidde amanya gange ago nzaalibwa ekiralo bakiyita Mitwetwe. Si Ntwetwe? Mitwetwe Kibibi mu Butambala. Ndiwo Mitwetwe mu Kibibi mu Butambala gyenzaalwa. Nzaalibwa omwami Hamis Ali Nankyama. Era ndi muzzukulu wa Ali Nankyama, Allah yamutwala dda. Nakuzibwa jjajjange erya Hassan lyowulidde ye nakulira bamuyita Sheikh Hassan Serubogo, era ali Mitwetwe awo ku Tuyinja lwazaawo. So bwe buzaale bwange bwentyo bwe navaayo nenzija nempangalirako ekakiri ewakojja wange Asadu Muwakanya, imaamu w'oku ampu esembayo ekakiri ng'odda ku Hoima Road. Awo ku muzikiti ogwo awo gye nava nenzija mu Matugga. Najja ntya mu Matugga, najja ndi musiisi wa chapati. Ng'ogisiika ensi nekkiriza. Era natuukira mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan nga katoni nkuba katoni 6 olunaku, si pakiti. Biseera ebyo ng'osiiba naawe? Sebo ng'osiiba? Biseera ebyo twali tusiiba nga tusula mu bimeeza. Tusula mu bimeeza tuweereza obusiraamu bafune eddaaku. Nga omudaala ogwaffe baguyitanga Mukisa Delicious, gwabeeranga awo mu Matugga abamanyi ewa Kemedi. Kikigabo buli omu akikoosa ku mudaala gwe Delicious. Teri ayinza butakiteekako. So bwetyo bwe twawangaaliranga awo owa mukadde waffe Mzee Kemedi tusiika chapati. Ati olw'okuba nti nava mu Makka w'e Butambala, Makka w'e Uganda. Makka w'e Uganda ye Butambala. Mpulira? Ye Butambala. Kati gye nava Butambala sheeyi waffe omugenzi gye yayisaamu eggaali. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Saba Allah musaasire. Yayisangamu eggaali naye nga anywerera ku nsonga. Era omuntu atagobereranga bigambo bye mwana watunga si wakuyiga. Katuyisaamu eggaali twali twemamaaza. Mudda mulayini. Abatulaba bandyagadde okumanya Sheikh Mufumbo sajja basobola okubeera bagalengera embonayo ya sheeyi tuyinza okuddaawo nga sheeyi ali awo tannaba. Alhamdulillah twagala okwebaza washiba Allah nti buli watuwa obuvunaanyizibwa obimu ku bitiibwa byatuwadde n'ebitendo. Ndi musomesa wa ddiini ey'obusiraamu era nga nsomesa mu masomero ag'enjawulo erisooka lya Sunset Schools mwensomesa. Eddala lya Alpha Junior School mu Farao, God's Will, Spire, n'ebirala Shine Junior School n'amala mangi. Ngenda ntabaza eddiini y'obusiraamu. Ekigambo kya Mungu. So wakiba Allah tabarakahu wa ta'ala kamala okutusitula tetusobola kubeera mu bayizi nga tetuli bafumbo. Nga tetuli bafumbo. Mu mwaka gwa 2021 nayolekera ejjokolera awo mu Kaggo. We nasanga omulungi. Waliyo omubi? Eriyo sebo kati abeeyita ebisiraani. Awo embeera eba ekyuseemu. Naye ffe alhamdulillah twagala kwebaza Allah era tumwegayirira atukuumira awo tuleme kulaba bisiraani by'abalala. Baleme kundabako kisiraani ate naye nneme mulabako kisiraani. So mukyala wange gyali amuyita Gosero Mariam Muwanguzi. Erinnya alifuna dda? Mariam Gosero Muwanguzi, mukyala w'eringulu. Naffe nno tuli bateni nga bw'otulaba we tuli ku lubaluseewo naffe ate essaawa yonna tulumba. Mulumba bulumba. Ate jjukira Seeka ekirala oli mwogezi wa ku mikolo. Omulimu ogwo gutambula gutya? Ndi mutembeesi wa mikolo. Mpozi baba batembeesi. Twamanyira aboogezi. Aboogezi be boogera bye balabye. Watwala ow'ennyaanya n'oba emboga n'akomawo n'anyumiza banne. Natutaje Samuel naye bye yatutte
naye ffe tuli balungamya tubagamba nti kino tokitwala twale kino tekisaana mu bakulu kino kisaana so bwe tutyo kyekitufuula okubanga tuli balungamya ba mikolo. Ndi director wa kibiina bakiyita swaburu ceremonial services and entertainment. Akalango kulubaluse tonna kaleeta nenda bukayisaamu muyisa ate bagamba kuwa obukulu abakuwadde kulya mama n'okukyaza ate n'otabiyogera oba olibyogerera olibyogerera wesibyogerera kulubalusewa. Kiki ekisinga okusumbuwa mu mikolo gino? Emikolo ekisinga gisumbuwamu teri ategeka mukolo n'agamba nti ngutegese guweddeyo. Era tokeeranga awo n'okeera ku makya kati gwagambye nti oli ku seeti n'oŋŋamba nti nze byonna mbitegese tusimbula busimbuzi tebisobola kubulamu ebisoomooza. Nti okutandikira mu gwange nali ŋŋenda kumpi nnyo nendaganya ku buko nti ntuukayo ku ssaawa 4 ez'okumakya atuuka ku ssaawa 8 sawa 4 zonna oziyisizaamu batudde dda babagamba omukaato batuuka n'okugamba ekirabika nnyabo ali mu kise omwana abendi ng'omwekubisa omutima nasanga amaaso gamumyuse. Agati emikolo gisoomooza nina ne be nasanga benkulembera abalala nagamba omulungamya nti wanje tusimbula wano ku ssaawa 3 tugende tikale n'otuukaawo nga lwajjukira okunoonya ekiyonjo ky'enkoko. Ekiyonjo ky'atulaba yandikitegedde atya? Ekiyonjo ky'enkoko kiri awo kiringa kisero mwe tutwalira enkoko z'abako. Enkoko y'omuko enkoko tetutwala nkoko z'abako tutwala nkoko ya muko akuba nti kaakati ebiro bino tutwaliramu zino ez'ennyongereza nogakamba we buli omu buli muko oli aleke kunyiiga nti mwannyina ze bamutwala nze tebampa bawa muko oniso naye nga enkoko tutwala emu. Enkoko emu y'ey'omugaso kati zino endala tutwaliramu nnyongereza. Olina omukolo gwa Ayogedde ne guyiika? Alhamdulillah. Tutero giraba ku mawulire bagaa nti omukolo omukotazze azze asigadde mu station talina adde ekintu ate bakinkolako ku muwala. Nina omukolo gwe natwala tugenda okutuuka ng'omuwala bulijjo alimba omulenzi. Omulenzi yadiringa n'omuwala nga tagendangako wasenga. Bw'agenda n'atagendako wasenga ng'ayogera n'omuwala kati omuwala ng'amuwa sisita we nga gwe boogerezeganya naye tubalindiridde ng'omulenzi asukuma ssente. Era ne ku olwo enkeera akawungeezi nga tugenda enkeera yamusindikira akakadde kamu basobole okusolovinga ebiba bisigalidde. Mpulira tugenda okutuuka wali nga tewaliwo wadde akatenti wadde akakka akanyooka naye ng'ebintu biri ku mmotoka ne betujja nabo ng'omuwala tali bamaze okwambala ng'omuwala mwali mu kisenge yeggalidde nga n'abeewaka tebalina kye bamanyi. Oli mukalabakalaba nkumanya kigattawo otya? Nayingira nengenda nenkonkona awaka nembayita nembabuuza omuwala bwati ne bwati ne baŋŋamba waawano nempita nasangawo omuganda we omulenzi naŋŋamba nkubuulire ffe tetuyina kye tumanyi naye ng'abantu 50 beesibye gomesi n'amakanzu jakubuko abanga ati tuyina kye tumanyi ne bayita omuwala ne tubeeraawo mu kafubo ne tugamba kale tuba bafumbe waawo batwaniririze mu ddiiro ate kisoboka kubanga ekyo kyokka twakulungutana kutuuka ku ssaawa 9 abatuusewo ku ssaawa nga muli awo muwuliziganya magezi tukoze tutya. Omulenzi gye yavudde eri bali mu gomesi n'amakanzu bakuba amasimu okufa abaye temutujje wano. Tutuuka akaseera ne mbagamba mbabuulire omuwala ayogere omulenzi yali amwagala yali tamwagala. Nagamba kyamazima nali simwagala nze nali mmuggyako ssente. Omulenzi yakaaba ng'ali mu kanzu ye ne kooti. Yali abeera sayidi ze Kajjansi eyo. Namuddizaayo ku boodabooda nga mukwatiridde. Tutuuka eri emiggo givuddeyo. Mwatulimba lwaki mwatulimba
embagamba kakati mumanyi neberi nembafera n'ogatta waawo embagamba taata yafunye accident ali mu ddwaliro ate we yazze engulu n'agamba tebakola omukolo gwa muwala wange nga siriiwo naye nga gwe bisiga byonna ebitegedde byonna nga mbitegedde emigaati ne bagirya awo waliwo kino ekisawo mu abalungamya kyemubeera nakyo noddayo nakyo era ekyo najjamu soda najjamu njogeza ze nali ngenzeeko n'omulungamya omu naye twakomawo ne sabbuuni galubindi ezimu n'eziwa bawala bange ebintu bino mubitukaana nga mubyagala bireetaka nedda ate kyesinziira kuba omulungamya nga tannafuna sente ye na kikapu ekyo waliwo negana amabaasa ge musondera mu kkuba ago omulungamya waafiirawo anti ebyo byonna tuba twagala kunyumisa mukolo gwo nze bwompa omukolo gwo ekisooka obitwaniriza omugenyi bwabwe bakwaniriza ng'oli onyiize bwoti bagamba atwongerawo kati omukolo guno kati ensonga ki tubasaba ebyo ebyababuuza netubagamba mutuweeyo byebyoobulabolabo tikati omwana ono bwe muwa ekirabo ekyo ne muwa kaddole ne mumuteerako ebbaasa yaddeyo n'agamba baaba eyajja ajja ekyamwero yajja mugagga yajja etise yajja mugagga katono nnyo omulungamya wali ku muwala engeri gye yadisappointingamu omulenzi omuntu yanditegedde atya nti ono omukyala anjagala oba ono omuwala anjagala kuba ebiseera ebisinga ne bakyala baffe be tulina ewaka waliwo ebintu byasobola okukola luga bulijjo ono gwensula naye mu nnyumba abantu badisappointinze abantu bakoze ebintu ebikyamu olowooza omuntu atulaba yanditegedde atya nti omuwala ono anjagala tannimba tanjagalako ssente omuntu yenna akwagala yoyo gwe musheyaringa naye nkulaakulana bw'oba oyagala okukakasa ndi mukazi wo akwagala tukola ekintu eki kimu beera kana manya nti alina akasente k'ayina kagweko ng'okalaba waekali omukaabira ekizibu bw'anaakaaba naye n'akaaba nagana takayina aba yakukyawa dda aba takwagala kati nze n'amanya nti alinamu ssente ojja mumanya omukazi omumanya abakazi abo boolaba tebatera nnyo okweka ssente zaabwe wala era abasajja basinga basajja fetukweka onoonya ssente y'akatabiro ogirabeka nga taliiwo katabiro olumusasula ku luba luseewa mpozi bakama bange bali bogambye abateekamu akasente kati bwogenda n'okasooza n'ogamba muzeeyi katabiro abeera ku kamera batuwadde akasente bwe kiri kassa wano kati bwatuuka wano bwatuuka ewaka nga ajja mu waleti asooka agenda nayo mu kinaabiro omusajja abo mumanyi nga ate mukwano gwo naye omukyala ye era omukyala nnyomba emu bbiri agambirawo olowooza ki kyekisobola kwetuusaako manyi omukyala alina ssente ono naye omuntu akwagala era we mweyagala agala okukulaakulana mulina okuba nga muteeseganya abantu abakyala ekyabajja mu kusinga okuba nga bagatta ate bwe tufuna tubeefuulira tubeefuulira kati ne bakyukira ddala ekyokubiri abakyala abo bakyuka olwa gurupu kati omukyala omufumbo olwaleero tuwasa abawala abato bw'owasa omuwala omuto n'omuteeka ewaka bwadde ewaka bw'otamuwa keya gy'olina kumuwa alowooza eri gurupu ye gye yaleka bwe bagendangako ku swimming pool bwe bakubangako ku ndongo kati ate gwe omufugidde ewaka n'akyuka omukwano gwe ne gugenda nga gwesala kati n'atandika okujjukira bali kati ate ne beyeebuuzaako olw'okuba yabaleka wabweru bamuwagira mujja mu bufumbo okolayo ki okiraba wali onyirira naye kati laba bwokoze wenooyiise kati naye nga tasina bwa sitandi eyimirira n'olabanga obufumbo buganda Seeka kyemanyi obusiraamu obwagalanyi onywereddeko ddala kiki ekireetera abasiraamu okuddukayo ne bagenda mu bulokole ekireetera abasiraamu okuddukayo yandiba embeera abantu abamu tetugumiikiriza tetugumiikiriza nali nziruseeyokko kati kankugambe nange nali nziruseeyokko
naye emboozi nga mbadde saga gikoona ronsosokoleza sebo nomala nontuukako aja somewhere amaze nontuukako waddukayo nga buzibu ki obuliyo ebiseera ebisinga nafuna embeera yanzigira n'enkuba nnyo embeera mukunkuba ennyo biseera ebyo wenkugambidde kuba nagambye nti we najjira mu Matuga nali musisi wa chapati kakati bwenzija nvubuse myaka 2 myaka 2 ne 19 kakati bwentuuka mu 2011 awo nali ku myaka 2019 tuuka omanyi omuvubuka atandise okubanga alabikako ntandika okulabika nga nfunafuna ndaba amaaso galaba ndaba ekyana ky'omusoga ky'omuki ndaba ekyana kitiriboosa ekyana nga kyamulokole bwe kitiriboosa ate sigenda nakyo mukikolo kwakana si mwana ate nagambye ensula mu kimeeza kya chapati sinnapangisa na wange wolumu nsula wa mukwano gwange ate tebyetumyenkereza sirubuto olubuto luzze tewali kyakola nsula wa mukwano gwange konze nno gwomanyi ewammwe mala n'agenda ewaabwe eyo bankubira nti azadde Allah n'atugerera mwana n'alwala mama n'akogga nga si yoli yali atiriboota n'akogga nga n'empewe muyuya ekola kyemusuula ngamba subhanallah kino ki fe waffe gye twakulira ebutambala ewa Sheikh Hassan Serubogo rediyo eyaffe ng'esula mu Voice of Africa Voice of Africa ye rediyo y'abasiraamu y'obusiraamu yasookawo bagita Voice of Africa nga mwesula era nakulanga Kurani yevugira mu matu gange ngati mbandye wa mukwano gwange nebase kumenyeramu mangu nno ndiye wa mukwano gwange nebase omukyala yazze aleese omwana gwaleese mulwadde naye mwennyini takyali ngoli ndi mu ntebe naye yebasaawo sina wadde 10 mu nsawo ate katoni zaffe zirizo wali okuba ate nga zozo eziri nazikyakalamu omwana yoyo yali yetiribosa nga wabusiraamu wabalokole mu katuliki yali mu katuliki engamba kati kaweddemu mba ndi awo samanya ati rediyo bayaseeseetuka etya negenda mu BTFM ebigoma ebiri ku beat saata byali nno bigoma nasimukira mu kirooto kya ntiisa waliko omusajja bamuyita Deewo Semakula emaganjo ngagamba linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ogenda kuwonyezebwa ogenda kusumululwa jangu olabe Katonda byakola jangu olabe ebikulu ogenda gaggawala gwambadde omwavu owulira osiranye olemereddwa jangu Katonda agenda kukola ebikulu konza agambye ki ku bwavu bw'oliko omwana mulwadde omukyala ali wali ndi wa mukwano gwange nazuuku nga eddoboozi ligamba litya zuuku gira keera ku makya saa zaali 12 yangu ku makya sinkana omutume Deewo Semakula wane maganjo ko Holy Ghost Ministry anza agambye ki maganjo ova Bombo Road bagambe ngende omutume Deewo Semakula ova mu paaka ava mu paaka bagambe ngenda omutume Deewo Semakula onzere nogabwe sina amuwadde 10 mu nsawo temuli wadde ekiki 10 nenga bagekeera bagambye keera oyagala gaggawala njagala sente njagala kubaako bulungi ndi mutono nti oli bwandaba mu matuga muno nga nzimba abasajja abo babbye sente zaffe naye nga gye tuvudde muganda wange wenkugambayo olinnya nenziruka
wa mukwano gwange mugabo manyi maama wange ankubidde essimu naye ate evuddeko suulidde kyaŋŋambye olinawo ebitaano awo aŋŋambye ebitaano mpaayo nteekeko kuno malo mukubira n'abimpa naye nga ne byampa siina na ssimu kubanga essimu layini yagudde nagiteeka mu wallet era ekuva olwo nenkyawa wallet nze sibeera na wallet aye wallet jukira obeere nayo ng'ebaamu akawunti naye nga tebaamu mukwano gwange ampe 50,000 ngulireko omukyala amata ng'omwana mufunireko n'ekyokulya nzissa mu wallet ne layini yange ey'MTN njissaamu bwe natambula bwe nti yagwirawo ku Lokoview ate nga wayeke wabeera abatunula ennyo ebiseera ebyo loko nali nsulawo wa manager Yuda awo manju awo mukwano gwange we yali asulaawo nga we tusulaawo maama wane wali toys ne zaali zajjula awe nabeerawo zaate zinajjula dasulawo oko ne muganda wange Dube yasuzaawo naye nga toyi ekyamazima zajjula nga waliwo osimuka ekiro nga ennyumba emu erengere akatulye ng'emmunyeenye ozirengereramu ku buliri yabukedde so nagiri mpya zambwa misinde paka maganja oyingira kyaki tebasooka kukebera nakeera omuvubuka omulala yali ava saidi z'eki oba kiteezi oba yali ava saidi awo twasala babiri ekkubo naye nga buli omu atunula ku munne bw'ati nambuuza gwe wano wali ozzeewo ne mugaba gwe gusoose ate gwe wali ozzeewo naŋŋamba nange gwe gusoose namugamba muganda wange bizibu ki naŋŋamba nina ebizibu nze naŋŋamba ate gwe ne mugamba nange nina ebizibu awo mwesanze ab'ebizibu twasanga ekkanisa ekyalina nsibe okumanya mwakeera kumanya twakeera noga naye wana lisiwe bigwera ngamba wano nga buli wotulwa akasalaba wali bwekati waggulu bakateeka kumpi eddoboozi nga likyanvugira mu matu lya bugagga nga ligabalirya keera jangu olabe mukama byakola ogenda gaggawala ogenda alaye neŋŋamba wano obugagga we buli kale nze yakulira eri ebutambala manyi kyakulaani ewaffe ebutambala teri makanisa ago tegaliiyo yo makanisa g'abalokole eba bano batendereza tebaliiyo oba bukyali olwo nga bagiggula nga twesolesa akasonda aba babiri negwe nakedde naye nga tutuula bwe tuti temwasangawo ba asha bali tebannatuuka bano abaggulawo bagguddewo basiimudde obutebe bwabwe naye bagenda obateekako emizinga gy'ebyuma bajja bakuba ettendo nawuliranga buli kimu kye boogera nkiyina agenda ne bagamba ekyamagero kyange kiri wano era ngenda nakyo konze ati bagenda bagamba obugagga bwange buli wano konze buno obugagga buli wano nasubwa dda kati tuba tuli awo saawa nga 7 nozitukubye ettendo okuva saawa 3 4 5 6 7 tuwulira empologoma eva waggulu baba baba mponge ya sifa konze niyo yajja siyo gwe nawulidde ku lediyo yagamba nga atya baba mponge ya sifa konze agambye naka yava waggulu kali naye akkirira bwati omusajja akubye esuuti omusajja anyirira neŋŋane baba babbi teriyo mubbi anyirira nogonogo ntuuse eŋŋawo nomugagga agenda kutuwa tyaka ne ku ssente eyatuyise nga atugambye obugagga tyaka agenda tugabira ng'atukube ng'abuulira naye ebigambo by'omusajja oyo birungi amanyi waliwo abantu bawuliriza nze nakati muwuliriza dewo muwuliriza alina ebigambo ebizaamu essuubi ebigambo bye si byebiri era bimwe byakusika byansika kati ebigambo bye oyinza okulowooza nti emmere eri wali eyidde
Nabeera mu kanisa kuva ku ssaawa ezo ngenjane bakulumoga osanga etumaliza ano nsanga wali ekyokulya kuva ku ssaawa 12 ng'ate enjala njiwulira. Oyinza ogamba emmere eri wali ngenda kulya. Seke kanisa ogimala mu bbanga ki? Kiwere ssaawa 12. Batuta naye ng'ebitaano ebyandeese neewoze byewole. Bampadde biwe. Bwe nfuluma nenyimiriza taxi enjiga nsaba kuntwalako wali ematugga. Nendeeta. Nentuukira ku mudaala gwa mukwano gwange. Nsooka mbagamba mumpe akakomando nenkasala nenzirayo ewaka. Olwabe ewaka be waleseeyo. Nabaleseeyo ewa mukwano gwange. Kyala wa mukwano gwange yabatetenkanya n'abawa ekyokulya. Naddayo ne mbagamba mugende. Mweyiye mwekwate mudde ewaka. Ewaka wo? Ewaddeyo ewaabwe. Ng'emikisa gimaze ogiyewola. Mugaddayo ewaka naye nja kukubira. Bwe yagira naye nga ndaba agenda nemutwala ewaddeeyo naye. Musabire. Akwatako? Akwatako. Nakukwatako bwoti? Nakuwa n'obunabbi. Kiki? Ku bunabbi awo. Obunabbi wakuwa buliwa? Yampa obunabbi obwankaabya. Bwe bwasinga okunzija mu kkanisa. Butya? Yajja agaba obunabbi. Ajabulira. Gwe Mukama ndaze kino, gwe Mukama ndaze kino agenda ntuukako. Naga kale gwe ogwira kyeddalu. Wanze mutuma ogambye eki? Akubawo mulanga. Nenkubawo mulanga. Nenkaaba. Nganze mwavu. Ate ngweddalu. Loga kiki eduse? Mwavu ate ngweddalu. Nenkaaba. Nenywerera mu kkanisa eyo. Enywera nensabanga n'omuzikiti nga sikyagendayo ne Kurani nengikwata nenjisa mu muzikiti. Akwata Kurani gye nava naye ewaffe Butambala nengitwala mu muzikiti. Waba n'ebyammwe biibyo. Yeyo kangende wane wali obugagga. Nenfuna ne Bible. Nengula ne Bible. Alono Mukama atandise okukola. Yashi. Tebyalwawo. Nga nkyuse. Nga odda wati? Nga nkyuse mu sente zitandise okujja. Zatandikira okujja? Nfunye omulimu mba ndi awo nga mpeereza nga mpita nga batuyita abaagala okuweereza mu kkanisa ya Mutumeddeyo. Wangi taata? Nga nnumba. Waweereza nako? Nze nkuba ettendo n'otuula. Ettendo bw'olitandika buli mwayimuka? Nze nga tebansoosa kazindaalo. Kubanga nga bwe bansoosa omuzindaalo ate abaddako bajja kwebasa abantu. Bayina soosa bano abeebasa? Abeebasa nze nensitula. Mmwe ettendo ly'abali nga libatuuza gwe bw'ojja. Tuleeta omusumba mu vibe. Kuba omusumba wajjira alina okujja nga kanisa. Awo otandika otya tugeze omusumba ajja ettendo litaliba liti eryo? Olina okulangirira. Otya? Olwaleero nze nangirira nti ngenda kufuna ebirungi. Olwaleero nze nangirira. Olangira yomwe essuubi olisembeza. Abantu batandika oyimuka balaba mwoyo ajja. Ati asigala atudde omuga ate asobola okyuka. Genda mu maaso kati ndaga bw'ogenda mu maaso ng'otudde. Kati ddako emabega kati dde emabega ng'otudde. Olina kubanga oyimirizi. Osange yaliranye muwe high five omugambe Yesu akwetaaga. Namana omuga ekyamagero kyange kiri wano. Nga lwaki takkiriza? Nga mbuuza ye lwaki onosikala otudde? Nga tosobola ati musumba kyaki ogimalamu bbanga ki? Nagimalamu emyaka 2. Kambuze mukwana ebiweebwayo mwe mutandikirwako mwe abalina ettende ligezibu. Kuwaayo ngamba ebibbo mwe murisiivinga. Ebibbo by'omukulu oyo bya kituuti. Ebibbo bye bya kituuti naye kye namwagalangako ng'afunayo obudde n'abagamba mujje n'abayita abaweereza. Abagamba wano weewati ne bwewati temuweereza bulungi. Oli mu kuweereza asho oweereza abantu naye olaba omuntu agwa
n'omutunuulira n'atuuka ku ttaka ng'ayombera ddala. Lwaki temubakwata? Kiza n'abo bonna babakwatanga kaabo. Ate nga bikuba ne sikwata nga ffe maanyi Mwoyo Mutukuvu atudde ku nenga abantu bagwira ddala baagwa nga balinamu endwadde zaabwe ate ne bavaawo nga ziwonya. Emizimu gyalingamu. Kati gwe omuzimu ogula buuti? Omuzimu ogula buuti? Nogati omuzimu ogwo mweguli? Olwa gutandikirawo giyomba ssebo. Giyomba, amaanyi tegakolagana n'amaanyi. Era gimanya nti wantwaze baatulese mu kifo kikyamu. Kati gwe bwe bakusibira mu kaduukulu kawali gobeerayo. Era olwana ofulume. Ati njalwananga gifulume nga muyaya agisibye. Anja bocha faya. Tebakuwa bukulu otandika okubuulira. Kwaliwo bamu abatuuka ne babuulira nga musumba abataliiwo yabuulira. Nalinga nze nkulembera ettendo. N'olikuba. Walingawo n'omulala bamuyitanga Doreen. Affe tubeerako. Ne mukuba. Ekkanisa ate ogiddukako otya nga Ebyamagero bitandise okujja. Nfuna omulimu. Bandi awo nga mukwano gwange gwe nasaba ebitaano. Nga ngenda mu kkanisa nga nkubira. Waliwo wano omugaggaze ayagala kufuna muntu abeera tani boy wa taata we. Nze ogenda kubeera jasinga ogoberera omugagga oyo mutambula mwenna. Olaba emikisa egigoberera. Nze bugagga buzze bwe buno omusajja bweyogera. Ankubira Doreen. Doreen nga mugamba Doreen nfunye omulimu sigenda kusobola kuweereza. Ngenda Mengo awo ku Kiziri. Ku Kiziri otegeerawo. Ono CBS wano bwe wati ku Nfudu opposite n'Enfudu aliwo kakalina awo omusajja oyo bamuyita Haji Muhammad Kaya. We nagenda mutabani we n'antwala ati ntuuke Haji Muhammad Kaya nze olulokole lumeredde ddala. Ate olulokole mu kumerera ddala kyokka ate nga ewaffe sibate sola baga nti nalokoka. Okibagamba oti abe Butambala obukambwe bwe baliko. Aya andya kutuukirawo we nabagamba kyekyaddako. Yakutuukirawo we nabagamba kyekyaddako. Tuuke wa Haji Muhammad Kaya tukoze ffenna. Olwo litani boy. Nga ntuula n'omugagga tukera ku makya abu zuka kola kino abu motoka nyiridde. Nojoza mangu awo n'otuula mu maaso n'avuga yavuga. Nze nsobola busobozi nenkwata briefcase ye ne tukumba n'ayambuka mu bizimbe bye n'abirambula ekatwe wawa. Kyenamwagalako omusajja oyo Mungu amusaasire era naye manyiza serabira abantu bankutte ku mikono. Kituvulawo ebitaano kyamujjuke. Era naye simwerabiranga. Gwe mbozi yange sikubulidde buzaale bwange lw'oli nkyaza yakubulira obuzaale bwange. Tujja kudda. Mbozi yange nze bwe ntunula gye nvudde neebaza Katonda ate era neŋŋumya abalala nembaga nti tonnaba kutuuka mu mbeera etuuka kusala. Era nze kyovula nze nyigira nnyo abantu abeetuga olw'embeera banyiigira kubanga baba tebeewadde budde. Bwe weewa obudde otuuka n'ofuna ansa. Bwe mbeere wa Hajji oyo n'ofuna okuddibwamu. Bwe mbeere wa Hajji oyo kati olulokole lwali lunnyingidde. Ng'era ye yali amanyi ndi musiraamu kubanga ewaffe yali amanyiiyo. Kati ate nga bwe bakuzaala Matugga kati nga ye bamuzaala mu kiti. Kati nga ab'omu kiti gye bakuzaala abo wano bwe bakuzaala abamanyi bonna. Kyekiri ku byalo nti omuntu asobola okuba nga abeera Gombe ng'obeera Matugga naye nga famire bagimanyi. Yes. Kati ntuuka awo mweyanjulira ng'agamba oli muzzukulu wa Obi wange. Nga amumanyi. Awo mulimu gamba ngufunye. Nga nnywerera ku mulimu nga njagala. Kati kiki ekikujjayo ate? Embeera ntuuka nali ntandisa okimanyi okulyako. Okulumako.
kati we nkutandika okulumako waliwo abakozi nga bangi kubanga mutabani we yatunganga uniform zino ez'emulago uniform zino ez'abasawo kati ng'aleeta abakozi bangi nnyo abafumbira abo abakozi n'abalabirira awaka ng'abafumba ki abafumbira emmere be babafumbira kati nga tusula awo tinafunamu omuwala nfunamu omuwala gosobola okubeera mu kikomero omutali mukazi gosobola nga naluumu yange nze nsula mu nnyumba ya Haji n'omuwala asula ku kalina wa Haji gwe nakwana kati omuwala oyo bwe mukwana ng'ava eri ku kalina ewa Haji nakka wansi najja mu luumu yange kati omuwala bwe bantumanga ku supermarket banne nga bamugamba oyo abugola balina obuwala bwa supermarket bwakwana n'amera obujja agamba abu okwana abawala ba supermarket n'ayomba emuga Aisha bakulimba nti wa babiŋŋambye akati obujja bukozesa era abakazi abo basobola okusalawo mu busungu nakozesa asobola okulemesa buli kimu era omukazi asobola okusalawo ate neyegiso n'oluvannyuma kulemesa buli kimu kati Aisha Hajati yamwesiganga nnyo ne Haji nga amwesiganga nnyo ng'era bamanyiye muwala yekka atalina musajja nga bano abalala bonna bafuluma kumbe ye ennume ye eri mu nju akati bwe ntuuka mba ndi eyo nali ngenze mu project za Haji eyo Gomba nga ngenze kulaba kasooli we bamulima mba nkomyewo saamanya nti Aisha obusungu yabuterese atwala Haji mu kisenge yamugamba Haji abu mulokole bwe loko amubuuza kiki ekiraga nti mulokole kiki ekiraga ti alina ne kalenda y'omusumba mu kisenge kye ye Aisha tasuubira ali bajja mubuuza wategeerayo otya ebyo abakazi tebabyebuuza yakola lugambo lwe ne lutuuka jalwagala bandi awo kumakya subuhi Haji yalimu akalemalema nga yeekululamu ng'omuwulirira eri ng'ajja n'omanye omukulu ajja bandi awo ng'akubye olugime teyatandika na kubuuza yatandikira ku bikonde abu uli mulukuli awo zigulire zikude zivaayo la bulijjo tulina omukafiruna mugamba Haji balimba nangamba kino ki nandaga kalenda yaddeewo emwa Haji eyo bagimpa buwikoze juze mangu nenjiyuza eyo kalenda tewagisabiranga kubanga kalenda ezibiseera ezisinga okukwatako n'osabira ate bagambye kyekyali kigindeesezza somewhere kugaye nga gamba bwe mba siriiwo ne bw'otakuba gwe kkiriza togifuula irizi najja kugambirawo nga kalenda gitwale naye togifuula ki irizi tusiga nti ogisinze naye osobola okukwatako n'ositula okukkirizako ekitutawaanya mu nsi muno bukkiriza butakkiriza obukkiriza faith obukkiriza aje nsobola okukuyengera ssere nemukuwa nenkugamba agenda kukuwonya ekyo ekirwadde nakajjanjaba abantu 50 nogamba yakajjanjaba abantu 50 nonywa ssere oyo nowona bwoba n'obukkiriza n'okukkiriza kubanga okkiriza olw'abali 5 abakolaki abanywa benkugambye naye nga tebali nayo nga tebali tuuka Haji nga ngamba abu ebintu byokola si birungi ngenda kukubira jjajjaawo amukubira tanya evudde awo mwana muzukulu wo yalokoka asabira eno ne bankubira balinga abakubira mayiti ngaizo gaba bagambye mayiti eri mu ddiiro
just kukyusa bukyusa dini nenga tebayogeranga bakubye waba oli yayogeranga miranga akati oyaba yakavaako mama nakuba mwana wange chichiwokozi nuga maite eri mudiro munga mama chichekikabya bangambi walokoze munga mama bya bulimba munyako oba wakajjako ono muto wange anzirako nakuba baba alaikum salam bangambi walokoze mugamba nedda sinalokoka wamma eyo najjako bawakajjako ono kojja nakuba kojja nakuba salamu alaikum alaikum salamu rahmatullahi salamu oddamu yakinga walokose gamba nti mukama yebazibwe lwaki oddamu salaamu kojja byani abyo sawa efuukireyo yaabwe lwaki oddamu salaamu yaabwe nenkyuka emugamba kojja bakulimba tutu saaba wanga budde bungi kubanga gyalinga miranga akati mu nsi muno mulimu omuntu ajegoga nti ono bwaŋŋamba kyaŋŋambye kyekyo kituufu nze nina jjajja wange era nze nabagamba mama wange gyali ne taata wange gyali naye ono ye maama ate era ye taata kyaŋŋamba kyekyo mukkiririzaamu nno ye teyakubirako ng'akaaba anti nkugamba nkubuulira gwokkiririzaamu ye yasembayo n'okkuba nampita naŋŋamba mwana wange owulira ng'eno ensi eweddeyo mugamba jjajja tennaggwayo mungu oli mugamba otya nti nze nakuza mugamba jjajja lwaki aŋŋamba mwana wange nze nina erinnya lye nakula nalyo ati ye ewaffe nakula n'erinnya sali bagambye naddi bagamba ye napulesinga okuzzaawo muwanguzi baliyita tebyasa ebigambo tebyasa mutwe erinnya lye bankulirako era ba obis ne ba ogis ye bamanyi era bw'otuuka ebutambala n'ogamba muwanguzi bagayani oyo yani nege bw'obagamba tebyasa bagamba azaala wali ewamu wali mwasani bamumanyi oyo ye bamumanyi tebyasa agamba anga tebyasa okkiriza mungu ogenda mugamba otya nakaabawo ate nsaagala akaabe bali abalabbo oyagala bakaabe abalala ne bakaaba asikirinamu buzibu nnyo naye oyo era yakimanyi emu yampita naŋŋamba kati bwe ndiva mu nsi eno tolibaako gw'owulira yenna mugamba ndiwulira era ekigambo kyo ndisigala nga nkikuuma yaŋŋamba salawo yaŋŋamba nkuwadde essaawa 2 salawo kolaki salawo nga ku matuga kuno kwonna bamanyi ndi mulokole nogaa kati nsalewo n'ettendo nsigaze ettendo lyange oba nzirayo mu kulaniya gw'omwayimu aleeta omusumba ate kulani ogikime mu muzikiti gye wagissa kulani baginsomesa nasomera wa Sheikh Tamsuza nga ngimanyi naye eri embeera yeyanyiga nentwala mu bulokole ate bayibuli eno ogenda ovaayo nga yogitegedde bulungi kyanjawukanya mu bayibuli abasumba beekubira ku kituuti embizzi ekkirizibwa embizzi tekkirizibwa tetuva mu kkanisa nga tweyawuddemu ebiwayo ebi bisatu embizzi ekkirizibwa embizzi tekkirizibwa ani mutuufu biwayi bimeka gwe wagenda ovaayo nga ekkirizibwa ani abagambirawo embizzi tekkirizibwa
Mbagamba bulijjo mbagamba musumba embizi tekkirizibwa. Musabe naye embizi mugireke. Seke emboozi yo mpanvu. Tugenda kuba tuwumba. Bwentyo lunaku ne lukya eŋŋamba kituufu eno ensi eddiini nagisoma ngimanyi. Kiri ekyantwala mu bulokole yali mbeera. Ekambuuzemu katono. Eno mu busiraamu yali tosobola embeera okugimaliriza. Embeera mu busiraamu yali tosobola kgenda n'osoma Qur'ani yo embeera eyo n'ekyuka. Sobola naye nga bw'omanyi Qur'ani eyo yakigezi nnyo byonna mu ebiri era buli kyonna ky'oyitamu ekyogerako. Ne kano akaseera ke tutudde wano Qur'ani yakwogerako. Tewaliiwo kyetaayogera ng'era Bayibuli naye olw'okuba nti nno language olulimi. Kati omuntu akubuulira mu Luwarabu bwe mbuulira wano entandika singa nabadde ndi mu kuyirimulairimu singa twasiibudde dda singa tewali yaseserako katabira asese singa twakoze ki Seeka emboozi yo mpanvu. Kyemmanyi tugenda kuba tukuzza mu paati 2. Tugenda kufundika n'obugambo bubiri. Tulabe ate ekiddaka nti olunaku olwaleero tugenda tuli mijagizo. Easter ya leero abafu abatali basiraamu bali mu kulya bali mu kunywa. Era ne wootukubidde abamu tubale tusika bifi. Naye mmwe temunnaba olunaku lwammwe lujja. Mwe bali mwonna batulaba ku Lwaluseba TV era mwe bali tugoberera Seeka muwanguzi n'amannya ge gonna amala yagabagambye. Tugenda kuba tuwumbawumba n'obuntu bulala n'obulala butono. Abalala bateekamu ensibi basandise Business Schools bano nga balina branches 3 Matugga, Kawanda, Sako ne Kawempe. Batuukirire essimu eriko ya Director Kito Muhammad Kabuye asobola okubanga akwasaganya kasente basukasobolebwa buli muzadde sobola okusalya. Ate fere tugoba baana kikulu kye tuliko tetugoba baana mwana abeerawo n'asoma ebisigaye tukola ki netukkanya. Seeka emboozi etujja kuba tugitandikirawo wennyini we tukomye. Naye omuntu andigenza ofundika olunaku lwaleero tuyinza tutya okutegeera abantu bano ababiri omusiraamu n'omutabuliki tumutegeera tutya? Kantu ako kambuzaabuza ngenda okulya nga oli agamba nti oyo naawe atemye empale oyo mutabuliki naye tebaga nti oyo musiraamu baga oyo mutabuliki. Tuyinza kyawula tutya? Ffenna tuli batabuliki. Buli agoberera enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yenna mutabuliki. Kigambo butabuliki kye bataategeera. Butabuliki kitegeeza nkola ya mubaka. Kati bw'oba osaala kubanga nkola ya muki? Ya mubaka. Bw'oba osiiba kubanga nkola ya muki? Ya mubaka. Kambuzeemu katono. Mugoberera nnyo omubaka okusinga Allah. Omubaka gwe tugoberera olw'ensonga tumugoberera olw'ensonga nti ye yayitibwako obuki? Obubaka. Naye ate asinzibwa yaani? Tetusinza mubaka ng'abalala. Abalala basinza omubaka. Bw'ajja Samuel oyinza okuba osinza omubaka. Yesu Kristo. Mukama waffe. Tetumusinza wabula tukkiriza ebyo bye yajja nabyo. Nti obubaka bwe yajja nabwo tubukkiriza. Kati bwetyo ne ku Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ffe tuli bagoberezi be. Kye yakola ffe Yesu ekitumu mugoberera n'okumusinza nti yatufiiririra singa si ye singa tetuliiwo ate wajjayo kati gwe byobimanyi temufa anti ofa naye ng'oli mutukuze. Atukuza yoyo Allah. Atukuza Allah. Kyenyinza okuganza neesiima nnyo mu bigambo byange ebisembayo. Nja kwesiima nnyo mu jjana nga nkusinkanyeyo ajja Samuel nensangayo Robert. Sikuyiteko angawa ngawajo
Yizo kuyitako nga ndaba fe tukwetikidde enkwe zigenda okwoca. Hapana. Sagala ajo nekwase kale twali ku lubaluseewa Seeka teyaŋŋamba nawangala ne Katabira yasiibanga yekka. Katabira bano bagambe nga Robert mukwano gwo Rasulu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabeeranga agamba nti yagaliza munne ekyo kyoyagaliza omwoyo gwo. Bwe mba njagala jjanaaje naawe nkwagaliza jjana. Amina. Kubanga naawe wanjagadde noga tugendeko ku lubaluseewa alinze lwaki sikwagala mu jjana. Wayina okunjagala gamba shahadu. Waliwo Seeka omunalireyo no nakikozesa ekyo kyennyini. Ndowooza otegedde. Gye badde otwala ategeddeyo. Tukwagaliza ffenna tusinkane mu jjana ey'emirembe. Allah yatuteekerateekera ejjana. Ejjana yagiteekerateekera abo abakola ebyo ebisaanidde wabujja Allah. Tagattibwako. Agamba qul bagambe huwa Allahu ahad. Bagambe nze ndi omu. Allahu samadu mbwa Katonda bwange. Lam yalid sizaala walam yulad sizaalibwa walam yakuni lahu kufuwan ahad. Nayawukana mu bitonde byonna bye balaba. Tazaala. Ate nga ffe tulina Yesu Kristo. Ye yagamba takola ki? Tazaala. Walam yakuni lahu kufuwan ahad. Yayawukana mu bitonde byonna bye mulaba. Agamba entonda gye natondamu Adamu nga mutonda mu ttaka. Tokimanyi nti yamutonda mu ttaka? Bekiri. Yamutonda mu ttaka. Nafira mutufutu. Ayina maama. Ani? Adamu. Seeka. Lubaluseewa n'abalabe baayo. Tuweeyo ku dduwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبي الله ونعم الوكيل أي الله قم مالز وفه mubyonna ebikoleddwa mu programu eno tusaba wakiba Allah tuweemu obulungi abaddu bo bano obaweemu obulungi kubanga banyonyeza kugaziya kumanya nsaba byonna ebiyitidde ku lulimi lwange nga bikosa abakkiriza nsaba washiba Allah nsaasire namwe abasaasire ate namwe munsaasire. Amin. Ate ebyo byonna ebiyitidde ku lulimi lwange nga binyweza abakkiriza nsaba washiba Allah tabaraka wa taala tuweemu obulungi. Ene dduwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagitugamba tugyekwateko. Omwana Adamu aba agisomye aba amaze okuŋŋaanya ensi eno yonna n'ebigirimu. Egamba nti rabbana atina fid dunya hasana. Ai Allah tuwe ebirungi kuno ku nsi. Wa fil akhirati hasana. Otuwe n'ebirungi ku nkomerero yaffe. Wakina adhaba nari. Ai Allah tutaasa omuliro. Ebyo byonna oba omaze obbikuŋŋaanya mu birungi by'oku nsi. Ayagala omukyala mulungi wa ku nsi. Obugagga bulungi bwa nsi. Buli kimu ennyumba bulungi bwa nsi. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wakin adhaba nari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Tuyanza Seeka. Webale nnyo bali ddala. Okay, olunaku lwebwe tutambudde wano ku Lubaluseewa TV. Tubeebaza mwenna abatugobedde olwaleero era Seeka emboozi ye teggwa malojjo tujja kuba tumuzza kuba emboozi ye okuzaalibwa kwe na buli kimu by'atambuliddemu tabimazeeyo. Tujja kuba tumuzza obudde bwonna tube nga tumweyongeza. Webale nnyo mwebale ddala. Abateekamu ensimbi tubaagala nnyo ba Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School. Sebo tukwebazaamu akensuso director Kiyimba. Ekintu kyazze era bakama bange basanyufu nnyo bagenda kubanga Easter bagiyita mu bulungi nnyo. Sunset tukwebaza byonna byotukolera ate ne Rujja Properties and Real Estate nawe tukwebaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.